for animating this month. Thank you very, very much. Father Kiibi ekimulese bwe tubeeringa basaba Kristo bali ba musicians bafuna ebizibu ebiri spiritual kati waliwo ababategeera bannaabwe kati tera nnyo mutawaanya ono muyimbi yazze nze byankuza sibitegeera nga nsindika wa Father Kiibi yategeera olulimi lwabwe. Father Kiibi, you're welcome, but be brief in the interest of time. Thank you. Mukama mulungi bane mudemu negateko twabaza kitaffe Ssaabasumba Paulo Semwogerere okutugira ebintu ekitemu ky'ekitukuvu. Njagala okwebaza manager wa Uganda Funeral Services eyampise okujja okubeera wano ate ne MC bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Nyakwebaza abakulembeze bawuma Sebo Daniel Kazibwe ne ttiimu eyo yonna abava wano mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwenna abali wano mu biti byammwe eby'enjawulo abayimbi na buli omu bane thank you very much for coming. Tuli wano mu budakiika butono nnyo bwe batuwadde ate nze nga nkulu okwogera tebakunkubira naye kanneefuge nsobole okwogerayo obugambo butonotono nga bubiri busatu. Amina yakula. Nze Father Kiibi Deo Katerege ensangi zino mperereza Mpigi St. Joseph's Catholic Parish. Empigi kitaffe Ssaabasumba Kiyanga banga bwana mukulu era gye nvudde okujja lumondi bayita ne mujja ne mundabako. Waliwo omusajja oba omukazi yali unknown yagamba that you may be complaining about life but think about somebody who died yesterday. Ate nagenda okusoma approximately every year we lose about 56.6 million people. When you calculate about 1.8 people die per second. Now government, you may be complaining about anything in life. Maybe complaining about your spouse. Now government, think about those who are looking for companions everywhere. Now government, go complaining about nabo. Then I government rosa kwaba bagumba. Never know mwana munenga tibamulaba. Now government banga go complaining akuba josuram. Then rosa kwasulewe. Nagamba waliwo complaining ku jamu neroza kubatambuza ebigere. Nagamba nti whenever anything tries to bow you down, to stress you, you must remember to be grateful. Nagamba life is a gift, you must celebrate it, you must live it. Nagamba buli lunaku lwonna olukya olina kwebaza Mukama. Omu ku bakyala bengoberera bempulerezaako ye Oprah Winfrey yagenda ku university nga waliwo abasomesa n'abayizi n'abagamba namusibirize n'abagamba breathe in and out 3 times. Bw'amala n'abagamba say thank you 3 times. Bw'amala ogamba thank you n'abagamba webaze Mukama nti okyaliwo, webaze Mukama nti okyali mulamu. Bantu bafa omwaka guno gwokka bantu bangi bafudde. Emyaka 3 mabega nasoma nga 17,000 people died in the USA out of depression. Lumu naliyo omukyala Kate Speed yali mukyala mugagga naye yafa. Abantu bangi bafa nga mukyaliwo mwebazanga Mukama. Kyenkola everyday buli wenzuukuka nga sinatandika kintu kyonna ngamba Mukama thank you for the gift of life. Mwebazanga Mukama buli lunaku olukya kubanga bwe lukya tomanyi oba onaaluzibya. Akantu akokubiri mbebaza okujja okusabira abayimbi bannaffe bannakatemba n'abalala. Kino nnyo okusabira abaafu bannange. Buli muntu yenna ng'olina omuntu eyafeewo omusabiranga. Waliwo omusajja mafia yagamba when you honor your ancestors honor you. Ojjukira bajjajjaabo n'abantu bonna abamanyi abakufaako nabo bakujjukira nakuwa ekitiibwa. So tujjukiranga bannaffe abatufuddeko. Naye njagala basabayo buno. Mbasaba nze abantu baputa celebrity priest naye ebintu bino si byangu naye mwe mwampesa erinnya eryo nga nsabira omukuffe abayimbi wano naye nzudde kimuyita mu kizibu obulamu bwammwe bwa bunkenke. Njagala kubasaba ebbanga lyemaze mu bwafaaza okusobola okufuna akantu konna kokola ne kasigalawo to be able to do what can
leave you, you must balance God and your life. Mufune obudde mwesabireko mwekwase Mukama abayambi obulamu bwammwe buzibu neggwanga letulimu zibu ebintu byano bizibu. Njagala kubasaba mwekwase nnyo Mukama nga mwesabira nga tonnavaawo gy'osula oba w'osuze wonna oba osuze Bulaaya oba osuze wa mukeeranga ne mukwasa Mukama ennaku zammwe ne bye mukola osobole okutuuka okufa ng'olina akantu koolesa emabega. Then akantu akalala njagala okubasaba ennaku zino waliwo ekintu nze kinyiiza mugenze ne mukompozinga ennyimba niba waliwo bannayuganda abantu abanafu abakulaminga ennyimba ezo ne baziyimba bulungi nnyo ne bafuna sente. Mpulidde mwogera ku copyright bannange nze mbakwatibwa ekisasa abawuma mwongere okukolako kye musobola oba kinaasoboka simanyi muyambe abayimbi benyumirize mu kitone kyabwe. Kyangu nnyo wano okuyimba n'otuuka okufa nga tolina kantu. Abayimbi abamu abaali ab'amannya bayingidde politics ne bagwa tebalidde ngulu teekawo abiri olabe. Abamu bafuuka ntiisa bayingira ebyobufuzi olwo nalabye ku TV nga ku social media yambadde akasaati. Kati kwegamba njagala abawuma mugezeeko okuyambako mu mbeera eyo. Bannayuganda bakulamiga ennyimba ne baziyimba ku mikolo ne bafuna ssente. Ekyo sikyagala nze nga nze omuntu. N'ekyokubiri njagala okufuna copyright ng'omuntu bw'abanga ayimba asobola okufuna mu kuyimba kwe. Akasembayo mu nsi muno buli muntu yenna ekkatala liririmu to become the best version of yourself. I've been encouraging people to live one day at a time but free. Omusajja Les Brown yagamba live full, die empty. Buli lunaku olina obutikitiki emitwalo 864. Njagala kubasaba buli omu gy'obeera mugezeeko to enjoy your life because we live once. Mbasaba buli muntu yenna manya by'olaga manya by'oyagala nga mukyali mu field ey'okuyimba nga abantu bakyabagala kubanga bujja kukyosiimuukewo naye nga Father Kiibi ojja kutuuka nga nasiimuukawo otuuka nga bakuyita mukadde obanga waliwo Father Kiibi ab'omulembe ogwo. Buli muntu yenna gy'oli weyambise your time to make your presence felt. Weyambise obudde ng'okyafuna kasente okufuna ky'ofuna mu kuyimbako. Buli muntu yenna beera n'ebirooto byogezako okutuukiriza oba weezimbe buli kimu kyona ky'osobola okukola kikole. Mbasabira kintu kimu Mukama abakuume. Mbasabira mwongere okuganja mu bantu. Mbasabira Mukama Katonda ayongere balyako favor ayongereko bigambo ebiwoomerevu ebisobola okuyamba abantu. Nze abeera mu bantu mutuyamba nnyo. Eggwanga lirimu ebizibu bingi nnyo. Economy obwavu ennyimba zammwe kiba kimujjuza grounds abantu bajja ne balyowa emyoyo. Mwongere mu maaso okukola omulimu ogwo. Mwongere okuyamba bannayuganda okweyagalira mu nsi yaabwe. Buli muntu yenna nga weetaaga kereziya okuyamba nyaffe ekereziya muggule. Mwongere okutambula naye ate tejjabeerabira. Nsanyuse nnyo okubeera nammwe. Omukama Katonda abakuume.
Kiibi.